Rema Namakula ne Dr. Muza Mbayina mu maaso awo Bad Black fine naye abikoze ne sirimu daddy we ogenda kubanga nabyo oyongera obifuna mu maaso awo Frank Ntambi ebintu byeyongedde okutabuka Abitex avudde mu mbeera Chosen Becky ne Ba Sekajja banage nabo kyetaagisanga wama mubeera biddeko mu maaso awo olutalo neerabizeemu wakati wa Brunoke wamu ne mukyala we gwe yazaalamu omwana Vanessa mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano Rape ne mutabaniwe wama nabo akatambi we kali masa ng'enkola yaffe mbasaba video no mjimpe like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell ne misuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nyongera okusabirako mu mwenna abaradde abakosefu nti sabe kisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dua akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business songa tambula bulungi oli Uganda oba oli bweru mukubireko munange olunaku lw'ejjo gibadde emikolo manye ebadde weekend Sunday nga tuli ku mikolo eyo kati munange wabaddewo omukolo Dr. Muza gwe yabaddeko naye munange mukyala we Rema Namakula si ye yaguyimbyeko wabula Chosen Becky ogwo omukolo ye yaguyimbyeko era munange n'asinkanayo bawe Sekajja ndowooza oba yagenze tamanyi naye Dr. Muza yagenze najja nga yakulembedde abaami abo boolaba ng'omusajja yabasingako obuwanvu mbunga yabasingako obulungi bwe yabasingako obugogofu era babaana ab'okumutala guno naye batansidde okugamba Rema Namakula mu nsi yonna yasinga omusajja omulungi biki bannange ebigambo byo kyolina omanya bireyo biyitingana oluvannyuma lw'okulaba akatambi kano aka Dr. Muza bingi ebyogerwa naye era mbaleeteddeko ebyo ebyontono munnange bwe tweyongerayo ne Bad Black bwe njogera ye sirimu daddy omusajja yamaze dde okumuwangula ate emikolo kasitagiggwa kasitakiggwa ndowooza munaye baali balinda Bad Black amale kuzaala balyoke bakole ebintu byabwe eyo mu nkukutu era baabikoze emmere munange naye tusuba bwetyo ne banayi Bad Black era ye muddayo nga muwoza abaana abato tebawasa abakyala bakulu amuwasa singa abaamulabanga ayinamu amagezi era ng'ategeera amuwasa naye nga bwe tweyongerayo ewa Rape munange olunaku lw'ejjo abaddeko ne Prince first born we nga baliko okulive balina ebintu bye boogera beebuuza ku mmera mbuuza kiki osinga okwagala n'ebirala nga bwe ngenda okubateerako akatambi mu maaso awo naye munange bo bajjaaji ba kuno batandise balina endaba gye bakirabyemu nti ono omwana Prince ayisaamu nnyo maama we amaaso bwe tamutwalanga muzadde we kwegamba amujooga n'ebirala bingi ngenda kuba nkutuusaako akatambi ate tweyongereyo akaviiddeko bannakazadde munnange ab'okumutala kuno ogwa online okuyomba ne bagamba nedda Rape omwana omuleze bubi wandibadde omuvumula ng'akyali muto. Yeah, of course I'm light skinned. You're light skinned than me. What are you saying? You're more light skinned. No. So hi guys, today I'm in the kitchen because I was cooking but then from Bakchijanjalo. What's your favorite dish? People would want to know what's your favorite dish. For what? Just. Okay, blueberry stop. I'll take a Big Mac from McDonald's, a milkshake from Dairy Queen. Stop, Plus some chicken wings from Wingstop. Oh no. A taco from Taco Bell. I'm talking about the food that we cook here. At home. The same thing. What? Katogo, I think. Sweet potato and beans. So what's Katogo? Tell people what Katogo is. In Luganda. Because Katogo is in Luganda. So tell people what Katogo is. Katogo is, I don't know. It's sweet potato plus beans. Prince, it's not sweet potato. It's cassava. It's sweet potato. Okay, cassava. Muwogo. Muwogo. And beans. What's beans in Uganda? No. Bijanjalo. So, byogere lumu. Yogera lumu, akatogo, it's a mixture of? Akatogo is a mixture of bijanjalo. Happy? Bijanjalo and what? Katogo! Prince, it's a mixture of, akatogo is a mixture of beans. Snap. Bijanjalo and muwogo. Sweet potato. Are we going to go to the point or we are here to talk about Uganda?
That's another video. So you want to beat me up? Let's say so. Prince, these are random questions. You understand? I know you have a point that you want to put across. However, Yes, I have a point. you don't just get to the point. Sometimes it's important that people Ray P bwatyo munnange bwalabise ng'omwana Prince first born ng'ate amuvuga speed kino nno abo nga bamaama abazadde ab'okumutala guno tekibasanyudde yadde n'akatono era bagambye nti asooke agunjule omwana yes by'okusaaga bibaawo y'okunyumya n'omwana naye mbu munnange Prince ye akisuusa ayisaamu maama we nnyo amaaso naye nga tubitadde ku bbali nkubuze butereevu wenjogeera ng'olutalo wakati wa Bruno K ne mukyala we Vanessa eyamuzaalira omwana omulenzi munnange ddo lwasituse dda Vanessa ono yafumbirwa era yazadde olunaku lwejjo naye ndowooza amaka ge yafumbirwa mu b'omusajja ono yamutwala ayinza okuba nga atamuyisa bulungi kuba suubira kubanga gy'oli oli bulungi ate n'osigala ng'okyanonooza ex munnange ennaku zino alina ebigambo ebinene nnyo byalangira Bruno K yatuuse n'okumulangira nti naye munnange bafaanagana afuna zaakamuzi ne tugamba yi Bruno K musajja ate yabeera alina okugabeeza akameeza yafuuka bisekisa okwegamba ne tusigala awo naye nga mukwano Vanessa ye kyakola okutwalaganya Bruno K abasajja muyiga okulabirira abaana munayiga olabirira abaana mujja kwewala ebigambo ebinene ebyabakyala naye nga ye Chosen Becky mujja wa Chosen Becky mumukwateko kubanga ono ye alumya naye nga maaso wano ngenda kuba mbateerako Abitex nga ye si musanyufu oluvannyuma lwa Chosen Becky okugenda e Makka mbu munnange yagenzeeyo ng'ate si musiraamu bw'ate nga kiri ekifo ky'abasiraamu bokka be balina okukituukamu naye nga ye Chosen Becky agamba Mukama yampa omusajja omutegeevu ndowooza Amiiri yali tategeera ono Sekajja alayika yategeera anyway ngenda kubanga batusakota nti wali wagendawo basiraamu n'ogendawo kino kiyinza okubeera ekikoli mu mukaaliya ye ne mu bulamu bwe oyo simanyi oyo gwe bawasiza yani Sekajja okutte omukazi atali musiraamu omututte ku kaba ya Allah era kaba ennyumba eyo yatandikibwawo na prophet yali Ibrahim yagizimba Mukama yava mu ggulu eyo n'amugamba nti nzimbire ennyumba ku nsi kati awo kaba wetandikira era bagamba nti omusiraamu yekka yakkirizibwa Sekajja musiraamu noba nga oli musiraamu naye nga tumanyi kugoberera mateeka ga busiraamu oba otegeera bulungi kakati ekyo kifubuka kirabika engeri gye bakiwasa nekyasirwala munjogera ennyanga omusonyi okukozesa ebigambo biyitamu kubanga bw'otunuulira omukyala gwe yazaalamu abaana n'amusuula kikulaga nti nekira si kya buvunaanyizibwa omukyala n'obwoba oyawukanye naye ng'alina omusaayi gwo tosobola kuleka musaayi wo ne gubonaabona nga olw'okuba ofunye omukyala omulala akututte ekyo nno kya busiru nyeri oyo omukyala yagenze okuwaaba ebbuba lijja kkiriza obagamba ebbuba lijja n'okola n'ekyobusiru ekisinga n'ekyo bagamba nti yamuwagala wa myaka 16 ekyo sinso ettooke abo tewaliwo kabonero kubanga ettooke etaliku terikola ki terisobola kwengera okusobola okuzaala nga tutuuse kubanga mu mateeka batugamba emyaka 18 naye ekigambo ekituufu abaana batandika okugwa eddalu emyaka 15 emyaka 15 omukyala akola atya kuba abaana bazza omukono emabega emyaka 9 sire kiri kiba kitegeeza wadde omubiri guba tegunaba kukula oba osobola okukola ki oba osobola okuzaala ekyo ky'emyaka egyo obusungu naye Chosen Becky nkubuliranga omusajja omukulu kendeeza ku maalo ate tosala ddiiro ekyokuba saagala n'obusente bw'ofunye bukulowooza esente kakati oli waddembe okukola n'ebitasaana kukola gwe ate Sekajja kubanga gwe Sekajja wakati mu mwaka gumu n'ogumu ekitundu ojja kuba omaze okugobwa omukazi ajja kuba amaze okukumanyira nga tokyalina kyogattako nga tokyalina kyogamba kakati wali badde okola ebintu ebyo nga togenda kwejjusa tosobola kutwala ku kaba ya mutumi okozesa statement ennungi njagala okola statement eyo jidde mugambe tosobola kukola ki tosobola kutwala mukyala ku kaba yani ku kaba ya mutumi oyogedde bulungi ofuna bulungi n'omanya nti kimenya obulombolombo bwaki bw'eddiini
obubeera butamanya bubeera bubuyabuya kibeera bubuyabuya waliwo nekyala kiti omanyi Sheikh Kiti omanyi lwaki takyali watutumu munjogere ennyango twali baitugana omanyi lwaki yaggwa si watutumu musajja yakola statement zaalinga 2 namugongo ofuna bulungi ne mumukyawa si mukyawe ensi nemukyawe n'ensigo gyolaba ekusitula ate nemaana ekujjayo tokolanga kabampaane mukama bakuwanga sendereka kulowooza nti abataziina tebategeera ekituufu Abitex bw'atyo munnange bw'avuddeyo n'ategeeza Chosen Becky nti ekintu kye yakoze ate eky'okugenda ku Kaaba munnange tekyabadde kirungi kubanga omusajja tannaba ate kumusiramula. Munnange si ye yekka eyavuddeyo okwogera ku nsonga zino wabula abantu bawezeewezeewo ne bagamba bayinza okuba nga bakikoledde mu makubo oba mu budde obukyamu. Kale munnange bwe tweyongerayo ewa Frank Ntambi era nno mu kiseera kye kimu Abitex yavuddeyo n'agamba nti ye asaba Frank Ntambi buli lunaku bakeere nga bamukuba embooko osanga mwanaddamu amagezi banaye Abitex obusungu bungi nnyo sigenda kubanga mbalwisaawo ngenda kubanga ate akatambi nkabalekerawo mu maaso awo namwe musobole okumwota obuliro era ngenda kubanga mu kiseera kino nze mbasibulira wano baddiyale omukama abampeere kyonna kimusinga okwagala gwe wenna ayagala Sobi News Extra nga nyongera obbajukiza tukola airport pick up so gwe wenna osobola okujja ate ne tukusaabaza yonna gy'obeera oyagala okugenda. Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701 3716 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonna batulogeddwa ate abasinga bonna baloge gwe tunuulira abantu bonna abavuma abantu ombuulire gwe weesiimisa abaakolanga ziraivu ne bafuna wanukke kati babeera mu 5 bagenda kumaliriza nga abantu babayitako buyisi. Ntambi abadde asaana bamusibe nga buli ku makya bamukuba embooka 2 ku lubuto aveeyo ng'awenyera abeere ekyokulabirako. Okufa si kibonerezo era omuntu waliwo omusajja gwe akyasinza okunyiza abantu wano naddala mu Buganda bamuyita Obote bamukolimira naye kimanyi nti Obote yafa bukadde naye yafa bukadde naye ng'afaanana atya yatuuka n'ekiseera nga bamulaba ngakkanga baana ng'ali mu bitebe eby'emitwalo 3 nga yenna ali ati nga buli lwogamba Uganda noyogera ku UPC nga bagamba nti Obote akola ki akomawo. Mukama asobola obutakutta ekibonerezo okufa si kibonerezo kuba okufa tteeka. Mukama asobola okubeeza ku nsi n'obonaabona n'obanga embwa. Buli muntu yenna avuma abantu era mbadde njagala gundi akoma olwokuna tannaba kubonerera saana ddeyo emirundi ng'egi nze bonjogerako statement etta bizinesi yange oba onjagaza ki okimanyi nti obwavu akusaasinga Ntambi wakatogosoko buleke Bwana Ntambi ne family yo bobo ino ina abazadde muna bakola nga Ntambi ngokera ku macha novuma omuntu nowemula abanabi abufuzi nowemula abakulembeze b'eddiini nowemula abaana abato abaana bafisimu bazitujja kuzina omwana wange abera katuni akwate simu afuna bulungi bamanyi oluzungu